mwabawoza nnaku by'ettunya y'akafeero nekitaawa ayimba onookomya omanyira omukonja namike siri muzanyo temumpita omwangu oba akanina laba gwe bampita kapoonisi weneena aneerijja kamanye jamubalangula. Capone yakoze ekibiina kya kadongo kamwe. Capone Yesu Kafeero Saabaweeri. Otejjayo teri agenda kujjayo baŋŋaanye okwogera naye nzize kusiibula muzeeyi wange mukubeko n'eriisa evvannyuma. Kimala kyembadde njagala. Onkuba etya ekikono Alex wamukoledde kimbulamu? Wamujjanjabye gwe wafembyeyo omugulira emmere oba gwe wafembyeyo omugulira sukaali? Nze nabadde ndeese kimuli naye teyaguze yadde ekimuli ate agaana abalese ebimuli ogenda okutwala ebimuli. Ssebo lekera awo ekikono. Baganda bange mwebale kunsabira nsimatusa akabenje ako kosita eyo evudde waggulu nga teriimu agivuga yategulukuse nempita ku lususu nenkuba oluggi lw'emabega nga bwe mululaba awo nesibira ku muti gwa kalitunsi. Mukama tumutendereze nnyo. Kale ebyo n'ebirala bye tugenda okubeera nga tulaba mu programu y'olwaleero. Bw'atyo Fred Seremba olunaku lw'eggulo we yasimatuse akabenje ka Costa wali e Makindye we baabadde nga bagenze okugatta abagole. Fred Seremba yabadde awerekeddeko mukyala we kubanga mukyala we yabadde ayita omugole omusajja aba ayita mukyala wa Seremba nti senga. Kale we batyo nti we baatuuse Fred Seremba yabadde mu mmotoka ye nga awumuddemu, mukyala we ng'agenze okubeera nga bamutereeza olwo beeyongereyo mu kyaki. Awo enjega we yagidde ti yagenze okulaba nga Costa abantu abo baavudde Nakaseke kubanga omugole omusajja we Nakaseke. Kale baabadde bazze Kampala babeerewo ku mukolo gwa mutabanyi waabwe muganda waabwe n'ebintu weebityo. Kale nti Costa ndowooza oba tukiyite mekaniko tukiyite entuuko temwabadde mwagivuga yeetegudde yokka nejja nga esaabala mmotoka endala era bw'atyo we yakulubudde egyolaba yakulubudde mmotoka ya Fred Seremba n'oluvannyuma n'esibira ku muti ogwo nga w'olaba. Baganda bange mwebale kunsabira nsimatusa akabenje ako kosita eyo evudde waggulu nga teriimu agivuga yategulukuse nempita ku lususu nenkuba oluggi lw'emabega nga bwe mululaba awo nesibira ku muti gwa kalitunsi. Mukama tumutendereze nnyo. Kale bwe tutyo mutabanyi wa jjajja w'abayimbi era ye jjajja w'abayimbi obudde buno bwe tulina Fred Seremba nannyini mpisa we yasimatuse akabenje. Omanyi okufa tekulina fomula kujja bwe kutyo nti Fred Seremba afudde naye afudde ki ti emmotoka emukoonye emukonneddewa ti abadde mu mmotoka ye emmotoka ezivudde eri ng'ekola ki tubirabyeko nti emmotoka yateguse nejja n'etomera omuntu. Kale bwe gutyo we gwabadde mukadde waffe Fred Seremba. Kale katweyongereyo n'amawulire amalala agafudde mu wiiki eno. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Nkwebaza ekyo kyonna gy'otuusizaako engalo. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst ntuuse n'amawulire agafudde mu kisaawe kyaffe ekya Kadongo Kamo mu wiiki eno. Masekro nga 28 omwezi guno ayina ekivulo the best of Masekro mu omuzimu gwa Nankya.
ekivulu ekyo kigenda kubeera wali enkoko njeru mu kisaawe era neebaza abayimbi ab'enjawulo abavuddeyo ne beesoolayo okuba nga bayimirira ne mukulu wange Kakooza Lawrence Jjajja Namuzinda. Kale musuubire bingi mu concert eyo. Rehearsals zibeera wano ku Vox Lounge Paya Gardens Naakulabye we bazikolera. Then ekivulu ndowooza mbategeezezza era ngenda kwogezaako ndabe nti ekivulu ekyo tusobola okubeera nga tukifuna. Kale omuntu yenna anyumirwa Kakooza Lawrence Masekulu Jjajja Namuzinda nkusaba obeereyo. Management mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwami Alex Van akoze kinene nnyo okulaba nti ekivulu kino kisobola okubeerawo. Kale yoyo Masekulu era awo wennyini n'oluyimba gita ekalubye baaluzeemu ne balukola remix ne Alex Van. Jjukira oluyimba olwo ze zimu ku nnyimba eza Masekulu ze yazaako omuzimu gwa Nankya ng'ali n'omugenzi Mujjuzi Sulaiman. Being nti obudde buno Mujjuzi Sulaiman taliiwo, Masekulu kwe kwekwata ne Alex Van ne baddamu oluyimba olwo. Kale lulindirire okubeera nga olulabako nga balupafominga. Luyimba ki lwe weesunze mu kivulu kya Masekulu? Nze Masekulu kasita anyimbira oluyimba ekitumalamu Mase ojja kuba toyommanja. Masekulu ekisaawe kino kyenkana agenda mu myaka 20. Tubale emyaka 2 gy'amaze mu kisaawe kubanga waliwo najjino egy'okuba nga oyiriba mu kyalo. Amina abooluganda. Amina. Katuweeke mukanda waffe ng'omusalaba atukulembera. Tujja kusaba omusalaba atukulemberemu awo. Oba wagidde mu mmotoka kakasanga gye weesigamye, oba tewagijjiddemu togyesigama, oba wagidde ku pikipiki kakasanga gy'otuddeko yeeyiyo. Kale katugende mpolampola tukkirize bakama baffe nga tutuuse abalina pikipiki sayidi wano tusaba muzitekululemu ziwumbawumba bazikole bulungi. Mwebale nnyo, mwebali eddala. Tukkirize mukama waffe nga tutuuse eri esaala eziwumbawumbeko so si kupapawo papi entaana neetuuka n'okumenyeka nga tuli mu kubuubuuka tulinga abagendawa. Tutuuke wali tumukkirize esaala ezo zibayita eziwumbawumba azikole musomesa affe mukulu Abbas waali wonna nze nzizereeti mutabani wo sanze ebikute naye era munange era nnengedde naga jangu naye nga mwebale nnyo. Rhino Funeral Service, thank you so much. Okutusiikiza Mukulu Ordinance Kayindu All Saints. Rose Namata olunaku lw'eggulo yaziise mutabani we. Rose Namata mukyala muyimbi wa Kadongo Kamu. Mujjukire mu kibiina kya Prince Job Kafeero era ne mu kibiina kya Lord Fred Sebata. Mwe abalaba vidiyo ya Paulo Kafeero gye baali egayaaza ne Matia Ima ey'amazuukira ddembe, omukyala Rose Namata mwali ate era naye ennyimba alina mpitirivu. Kale bw'atyo mutabani waffe oyo yatugendako juzi naye nga neebaza abayimbi ba Kadongo Kamu abeerekereza ne bagenda ne bamulinnyira mu musaayi. Muyimbi Kizito Zaavuga Kizito omuto yafulumiza oluyimba olupya Emunyeenye y'Okufa. Oluyimba luno lulindirire ku mutimbagano gwange ogwa Muzungu David Kadongo Kamu music analyst wali ku YouTube. Nsaba mu lusaakingeko obaolyawo lulimu obubaka bungi bw'osobola okubeera ng'ogira. Olunaku olwaleero Alex Mukulu Kigonya Edward Nsubuga Kabangala aziikiddwa wali Ekiryagonja Ekijabijjo, aziikiddwa Ekijabijjo Gayaaza. Kale bw'atyo Alex Mukulu yatugendako wiiki eno nga tugenda ogitandika twali tukyali mu Dimansi oba mu Gandaalu lya weekend oba erya Dimansi. Bw'atyo Alex Mukulu obulamu bw'ensi eno n'abuvaamu ku myaka 72. Kale bw'atyo bingi wakati awo activities mpitirivu zibeerawo naye mu kubeera nga bagezaako okujjukira Alex Mukulu. Jjukira nti akole ebirungi asiimibwa. Kale noono era gavumenti yamaaliriza etekinze over
obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga basiika Alex Mukulu era ne bamuziika mu bitiibwa. Ekyo ne kinzizaayo mu luyimba lwa Matya Luyima Kyompadde nga nkyassa ebitiibwa omuntu obimuziikamu ndowooza bikola kitono okusinga okubeera ng'omuntu mumubeererawo nga akyali mulamu, kubanga bw'aba afudde, nze bwe mba nfudde ne muba temunziisa era mba ngenze naye obulamu ate bwo obaoliawo obutitimba obugenzi awo bulina kye bubadde busobola okontributinga ku bulamu bwa Alex Mukulu. Kino tukikozese kibeere kyakuyiga nti singanga tubeererewo abantu nga bakyali balamu okusinga okubeera nga tugenda tuleete ebitiibwa byabwe, nze nasomako naye nze mbadde amumanyi biki mulalalala ebigambo bwe bityo. Then Masaka Nansikombi tujjukira juzi bwe baali ku National Theatre mu kubeera nga bamujjukira Alex Mukulu. Masaka Nansikombi bambi bamugoba okubeera nga naye oba oliawo awaayo speech yali mwami Abe Mukiibi. Ekintu ekyo kiyinza okubeera nga ye yalowooza kituufu, naye ndowooza ffenna tuli equal. Nze okubeera mu suuti nange okubeera bwe nti tuli equal, tussa omuka gwe gumu. Ate gwe oyinza okubeera nga kyaliiwo naye ate n'ono alina engeri gye yamuzimbamu, kubanga mwana mulenzi wanaleetinga emboozi ye nti okufa kwa Alex Mukulu kwamusanga mu bizinga ng'agenze kupatika n'anoonyera kawogo, era eyo n'atina ajje ayimirire ne Alex Mukulu mu ssaawa eno essemba. Kati w'otuuka n'omumma akazindaalo kibeera kigindi, kubanga Alex Mukulu alina ettoffaali. Omanye ettoffaali liyinza okubeera lyakyama naye lisigala ttoffaali lye yateeka ku Masaka Uganda we baali muyolesa ekitone n'ajja n'ayimba oluyimba Nansikombi n'amugenda genda owemule abeewammwe, era Nansikombi awo yatandiikira n'afuna hype okutuuka okufuuka Nansikombi gwe tumanyi obudde buno. Kale naye Alex Mukulu agenze, nze naawe n'oli ffenna lwe lugendo, n'oyo ajjawo banne enjawulo gwe kunsookayo. Kale bwe tutyo tutambula ne B is a Hotel and Bar wali Ensaggo Premier League addamu olunaku lw'enkya, club ya Arsenal goolo 5 Coventry City goolo 1. Tugenda kubeera wali ku B is a Hotel and Bar we tugenda okulabira omupiira ogwo. Ebisulo n'ebyokulya byonna weebiri, era ku Sande waliwo endongo. Kale mwe abanyumirwa endongo kyemanyi nti Musoswangule y'omu ku abo abagenda okubeera nga ba participatinga ku lunaku olwo. Kale nkusaba nti genda obeere nga onyumirwa endongo eya awo ku B is a Hotel and Bar. New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade. Genda weefunire ku byambalo eby'abakyala. Genda weefunire ku byambalo eby'abakyala. Mukwano gwa Sweet Dala Hajjat Namatovu Fatuma waali okubeera nga akuweereza. Namatovu Fatuma yalaba akayimba, Dala yamuweereza akayimba Dala wange. Kale Kikaya College and Vocational School bali wali e Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences. Genda obeere nga otwalayo omwana bamubangule. Vocational courses zino ziri mu kugenda mu maaso, tuli mu holiday. Nkusaba nti weerekereze, twalayo omwana oba naawe yitirawo obeereyo ne koosi gy'osobola okubeera ng'ogira. Kati ekisembayo, Capone yakoze ekibiina kya Kadongo Kamo. Capone Yesu Kafeero Saabaweeki, ekibiina kya Kadongo Kamo. Omwo ogenda osanga Buyondo Eddie, ogenda sanga Ssaabasanyusa Kyali Neguma Wire Mulwana Mukaabya Takogga, then William Kibuka Mulindwa Vumbi, Kizito Zaavuga, DMS mwennyini n'abalala. Kale nkusaba nti tugende tuwagire omwana Kafeero Capone Yesu. Ekibiina kye kyasoose okukola, kyasoose okubeera ng'akoleramu emirimu gye. Nkusaba nti tugende tumuwagire. Nze Muzungu David Kadongo Kamo, music analyst. Mubeere bulungi,
Mwera. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.